Alright, abali kusakata vibes tubaniriza one more time. ZDJ Senior B the Remix Wizard Manyiga Mgongo yali ku kamera. Tubaletedde another episode no si table talk tubatwaniriza another fresh talent mu industry. No kusakata vibes abampya because we mugendo soko mulaba naye nga ate abamumanyi abadajja pushing ekintu pola mpola. So mugenda kwa mongera mumanyi era wasanga content we anyway wana musanze muyambe ko pushing ko because are they ready of providing services as much as entertainment is needed? You understand? Togera subscribing, sharing a link eyo anze DJ Senior B Remix Wizard Manyiga Mgongo yabera ku kamera okwo lwakuba leero alina ebimucha muddemu naye nga mweteketeke okubatwala kanti ntigwa ngembwa ebyekide kubeera egenda kiwoggananga n'abajigo bamanya nti eyise wano etegedde Sakata vibes. Tuli mu studio ne bagita Wit Pro Records. Beeramu abasajja bangi nnyo abakola production omuli Selector S. CDJ naye jakabwejasi ataga kuba emigo guys Selector S. Obama ali mumanyi obuyimba bwe yali ayimbanga Agami. Kati bagamba Senior B ne baapukamingi bannange. Munnange awo wensobola mpulira bubi nnyo nga there is very nice talent ziba zifiira yeeyo nenga ate na space kwensobola uziisa nembanga musobola okuziraba. You understand? Nze kyo nkikola nekibalekera mmwe namwe party yamwe mugikole. Saagala mugambe Senior B yalabanga abayimbi n'abaleka. Senior B yalabanga abayimbi teyabayamba. Muli bimbuuza nga olubankaddiye ntuso kulitayalinga ntandiko gamba mwakaddiwira bwerere mu industry no mwakola muki. So bino bijagala okulekawo ng'omukulu muli nebuuzaako muli gamba musajja oyo yali rofiti kuba rofiti setaga kwefuira mulere. I don't need to blow my own trumpet naye nga mba making sure nti no ensonga ezitagisokolebwa zikolwa bulungi nnyo. Welcome here bamuyita erinnya lyemmanyize n'akasimu ke yankubiddeko ka surprise nze nnyo weyankubidde nadde manyi akaana akato nga olaba no fresh kid bwana we butyo nga manyi nga olaba kana akawala bakayita batya akawala akalinga Felista the superstar and me harass me happy it's me carry wise ngamba a boy a girl odi dota nkubuza boy abagalo neuyiza kubanga eddoboozi lya muwala ate kati ate ombuuze boy nati engeri gye badde soundinga mu badde nga akaana kato nga tasobola kwawula is a boy or girl because kaba kaana kato kwati nkutegedde lwaki erinnya lya eddoboozi lya kyana kito ndowooza simu ye badde soundinga bwetu simu ye soundinga bwetu naye nga ddene kati ddene toliwulira era likyawula kati ndowooza lyeryo mukama lyeyamba tusanze okulaba nange okusanga oli bulungi wano bayitawo batya Wit Pro Records yakojjawo taatawo baabawo ya management record label oli mu record label nga weesiimye bananga abayaye baba abayimbi bapukamingi baba baddaga nga balajja n'okufuna management bajja n'okufuna zi record label gwefuna dde omukisa era si byangu wayita mu kasengejja okujja mu record label wafuna omuntu yakuzuula buzuuzi naina omuntu eyanconnectinga kyali eyo bamuyita tomanyi bamuyita Zagon brother mukwano gwange yazija na ku Facebook. Zagon musajja musajja erinnya naawe olaba bakazi be beyita ba Dragon olwate just Zagon erinnyuma lityo so nagamba banoonya bayimbi kati nali nina obuyimba bwange bwe nakola eyo gayaza sijagenda nnyo mu details ebyeggayaza nga ninayo obuyimba wange we nakolayo obuyimba nga bubiri nga naye zonna demo then I posted on Facebook. That's how he found me. Nasaba we shared contacts. Yeah, nangamba waliwo studio eri Nkumba. Yeah, nezija waneeno waliwo manager we twala tugende byonna. That's how I came here. Okay, Zagon yo munoonyako nkyayogera naye mwogera nomwebaza
asima okwebaza amanya abantu bagamba abayimbi olwomulala bayamba wakyali wange mukyali mwenna tukyali oba boyfriend ng'oyanguya ebintu njagala kumanya kubakatiza si boyfriend gwe tolinayo mukwano gw'omukazi nze abange bonna bagamba abakazi bange abantu bawayiriza bwe bagamba kati naawe oli mu kumpaayiriza mbadde mmanyi byebimu si byebimu nalinga na muganda wange taswala yadde n'okona nina mukwano gwange eyo bwakwana omukazi nemukazi n'agaana oba n'amulema ng'atandika omuyita sister ekyammwe tekiriwo ekityo tekiriwo ekityo oba yagezaako pushinga n'omugamba tusigale bamikwano olina buraza wange abakazi mujooga nambi tekibanga zako nikutumiddeko nyuma nye interview eno ogiraba nese mu bubi just tunyumya mbunyumya wamu so who is Kerry Wise? Kerry Wise muyimbi ate etya ayagala kyakola alina ne vision awo ndabirawo question eziwerera ddala tusooka otunyonyole Kerry Wise. First of all, Kerry Wise oliwandiika otya? Spelling KERRYWISE ogambye RRY ziri double R. Kerry Wise. Lwaki Wise? Kakakitinge njagala nnyo ebintu, njagala nnyo okukola n'abantu abagezi, njagala nnyo okuba omugezi. Siri mugezi nnyo kiri awo naye njagala nnyo okukola n'abantu abagezi, njagala nnyo ebintu nga bikutwala mu maaso. That's why nneeyita Wise. Njagala okukola n'abantu abagezi kati nga ggwe. Ndi mugezi? N'oli mugezi kubanga kino kyokola si kyangu. Siti buli omu asobola okukeera enkya n'atandikawo puroguramu y'engeri. Kirungi obale kusiima abantu baki tebasiima abamu bampita naloko awo tebamanyi kye baliko bali ku byabwe. Olina bakwano bo? Nina mikwano gyange. Bakumanyi nti gwe Kerry Wise? Bamumanyi okuva ku ssomero ku kitundu baani. Oyogera ba Ogi ku ssomero masomero ki? Kennedy Secondary. Kennedy Secondary yeririwa? Iri awo Buzi Kawuku. Yawo. Wawo wasome. Ogaye bayita Buzi? Kati ngiri Kawuku road enokwata kya Buzi. Ekigende Buzi. Buzi omanyi watukayo? Natuukayo naye ddyo nga ddyo ddungi. Birabika bulungi, somesa bulungi. Ati goyinza okutunuulira Buzi zakyo mbuuza natuukayo ate mba nayitawo. Manyi omanyi Buzi ate ebusi omanyi ng'olabye ngaani kwabo bojjukira nasoma nabo? Nasoma n'abaana Shila, mukwano gwange bamuyita Zaza naye kati ayimba yeeyita Zaza. Skyla naye nasoma naye. Yenda mulanda eyebusi wasoma ne Skyla? Nasoma naye naye ng'asingako class. Munyumya n'abo abaana bonna boogedde? Tunyumya. Munyumya bakimanyi oyimba? Bakimanyi. Bakuyamba? Era bakuyamba buno obutonotono, sharinga link twala tugende ebyo naye si bino ebiri financial kitegeera naawe. Oli wababuza academic level yo kiki kyoyinza otulagawo? Like academic level? As per now Wendy, I have a diploma in catering. Oli mufumbi? No, sisi gamba nti buli akola catering aba mufumbi. Catering and hotel management. Bye wakola? Oli mu kumanaginga abafumbi? Hotel management mulimu waliwo abakola ku reception, waliwo abakola biki, waliwo abakola abafumba, departments nyingi. Kati teri so specific nti buli akola catering aba afumba. Kategeza managerial language ogirina muli mu bwongo because bewasoma ku managinga company nene bwezityo. Era kati era nsomuli neewulira engeri gye ndi Wise. Mpulira nga muliye. It's about your mindset. Watandika okukola? Okukola? Ekyo kye wasoma? Nali nkola naye mani
lockdown. Okay. Chaonji yayiye bidala. Nja tuddeyo kusomera eri. Kiki otunulira bulambo naddala ng'ebyo gye basomera ne basikaira nti abamu mwenamu abamu bayimba abamu bakwata janizi endala abalala wali tomanyi temulyesanga surprisingly abamu muli mwenna walinayoko ne ka boyfriend yokusomero obosa bamukyali mwenna oba tomanyi gye kasaasaanira era simanyi gye kasaasaanira era naye tamanyi gye wasaasaanira alina okuba nga amanyi kubanga ndi icon lekala nno lekati nze simanyi kiki kyojjukira ku ssomero kyotasobola kwerabira kyotunuulira nogamba omuntu asaanidde okusoma omuntu asaanidde mu perspective ki nti okunyumirwa kyojjukira ku ssomero kyotasobola kwerabira ekyo wandigamye nti omuntu asaanidde okusoma kiraba ekino kyenalaba ku ssomero kyenzijukira okay I would just talk about nasoma twanyumirwanga like nze gye nasomera nga tulinayo kwaya kale bapromotinga nnyo talent z'abaana nga musoma naye nga bw'oba osamba omupiira they can promote you like kale they don't promote naye bavumbula talents abayimba abawuga cause twalina ne swimming pool eyo gye bakuvumbulira nti oyimba nze nalinga nnyo mu kwaya gye bakuvumbulira bawali wevumbula dda natandika mu primary okuyimba era Kennedy primary kati wenava eno kyali kyangu nga bakuyisaho buyisa odde eri ate kati wasomera kuyimba natandika okusomera kuyimba nga ndi mu secondary that was I think senior 2 njagala ompeyo two memorable moments zotusakulabiranga oliko eri ebuzi ku Kennedy two memorable moments yes I think ninanga that's when we twagenda okuyimba embaale kati ne tuyimba twali bangi n'ate abaana ne basinga kusiima mu nze bano abalaba because twali tugenda ku masomero g'abaana baani ne basinga kusiima mu nze nga basaba autograph basaba ki I like you twala tugende nga ne autograph manyi kyetegeeza kasemanyi bamba papula nempandiika linnya naye netandika owulira nga muli nange nina kyendi kirabika I decided to push ova eyo wali olina ekirowoozo kyogenda nti kogende mu maaso ng'omuyimbi obanga ebitabo bikyali serious anti kati engeri gye kiri nti okuyimba kwali kinyambye mu bingi I just felt like kati nze nemba like I'm stressed or what sobola okuyimba nekigenda egamba it's part of me nze sifaayo oba wali wansinga oba kiri ku nze ate kati bw'okifokasingako nti wali yakusinga you can't make it so kindimu kuva mu buto nnyimba njagala nnyo ba Celine Dion era onda program zange oteekako obuzannyo nsooka nenneebwala naye oteekako ennyimba I become active kati kwegamba kinjudde mabega kitegeera okay wali nga kusomero wali type ya muntu ki ono musirise nasimilinga oba onaseka naye atula enseko olw'essanyu nze nali humble nnyo ate nga mbeera smart era naliko ne prefect yawo egamba nga mpa abantu ekitiibwa that's why baali banjagala nnyo era ngagamba Headgirl ali mu kwaya walina Headgirl mulamba bannange ali Headgirl ati nga abaana kibanguyira okunjagala relationship yo n'abaana yali etya naddala abalenzi abeerayo nga bakudiisinga bakujja ku mulamwa gwe tewajja kusoma baba bakujja ku mulamwa kati ngobeera awo nenakuweereza akapapula n'oli naweereza akapapula oba bulabu baako ki namba za simu ku ssomero abaana balabe bwalingako ki nga bubeerako ebigambo nga bigamba ki gutwaweerezanga abaana bupapula bankuba kibooko tekatuuka natuuka nawulira ennaku naye akalisinga bakakutte katuusi
naye tekwaliko kigambo ayi tekwaliko kulina okubanga kwaliko ekigambo kali kakalu nga nze muweereza yawandiikako bakakwatirawo okitegedde ate nali mbiwulira baba naweereza opapula buliko ebigambo nange ninga nkamuwa ntegekebigambo kwaliko bigambo ki ng'obugambo kwebuli mugambo ki obugambo nga kwebuli bekyoba olina omumanya nga bugamba ki sikyabijjukira munaye bwosobola obijjukira byewawandiika ati saabirabako nze saafuna mukisa nze nabyerabira I swear upon the living God tekawo omukono ne bagutema sikyabi n'abaana bajoga so kako kaliko ki maani kaliko ki bagamba ki bali bakuwabula tebakugamba mbu you are stupid nga don't be so ovuddeyo eyo Namulanda oddawa ng'ovudde kweri essomero oddawa Kisubi University eyo wamalira Kisubi University siri abafaaza eryo siri abafaaza wasoma obufaaza ate basomesa ebintu bingi ebyenjawulo kyonna kyoyagala osoma ogenda n'oso university si abafaaza yaabwe bafaaza bali enjiri naye basomesa ebintu ebyenjawulo IT biki business admin catering mpulira byo eyo kyali kitya naye opapula wali bukyapasinga abaana baba bavumu ali opapula tubana amasimu ndowooza kati ziyita naku WhatsApp alumba serious no oli muwala banjagala ompa experience. How do you feel when guys hit on you actually bakozesa messages njagala kumanya bajja buli omu ajja na style ye waliwo abasiyasiya n'ogamba oba kati ono wava mu kyalo kyawa mpulira naye waliwo ajja ne class ye akugamba nti naye gunti olaba kola okuntambulira mu mutima eruka nkyogere mpulira nakimala tukimale nakyogera eringa ate ebiri nti ate kati nkwandisa akapapula ate kati kakayite mu senior B akatwalire agame S akakutuuseeko akantuuseeko bali bavumu kati osalawo kikuwalikikira kitya nga omusajja akusaba enamba y'essimu mpa ku WhatsApp namba yo mpa ku namba yo nja kunoonya ku WhatsApp mpa what's your Facebook name ebintu webityo bw'ogiraawo bwotyo kirina engeri gye kiwulikika na at least bw'obanga omuntu obadde osoose n'oyogera naye naye akutwala mu details mbanja nzaagala details eyo oyagala omuntu ayogere naye ebbanga ki era omuntu gw'onaayagala tosobola mugamba nti no weeks 2 oba emyezi 2 era omulabirawo n'ogamba nti kati eno characteristics ze njagala muwanvu biki kati oba ojjamu wanga nnakuzo nga 2 ng'omaze okwerowooza alinakola biki mu process y'ennaku 2 nga weerowooza oba mweri ebbanga nga weerowooza alinakola biki si bingi naye kati nze embeera zomba nnazirabadde engeri gye gungambye nga tusoma naye mba nnaziraba oli mulalulalu oli awo eba waziraba abaana bawala basinga tebaagala nnyo bakwanayo okusomero muba mwetaaga characters ki buli alina engeri gyayagala ekintu wali osinga kwagala gwe wali osinga kwagala zero characters nogamba nti oyo gayi alina byenjagala singa nkwana nsobola okukkiriza nange ng'otambula ogenze wala walaayito kizibu
kale ali kusakata vibes tuline Kerry Wise wano mpola atugezako kumanya ebintu atutandikiddeeyo mpola awominga tugenda tukali omwagala owulira of course nze DJ Senior Beda Dumixuzade Manyiga Mgongo yali ku kamera tuli wano ku Wit Pro Records mpola ensonga tuzitanya osoka ddyo ogenda mu studio your first time my first time I was at school. Ndowooza yali senior 3. Ne balondamu abaana bagenda okugenda ba recording. Twatugenda kola dance ku mapesa ndowooza ku Jet Power. Nga kyali mulamu. That was 2017? 2016. Nawe ne bakulonda. Oli otangire nyawo lize kulezi. Oba kyali wali wesuubira naye seesuubira kubanga tekyalinga kyangu genda mu studio nga balondamu abantu nga anayimba tenor anayimba soprano anayimba alto ebyo bityo naye nasanyuka element yo yali kimu kwaya esomero nali nnyimba amalowooza 2 naye kati nga nina kugenderanga ku soprano kuba nali nnyimba alto ne nnyimba ne soprano. Olwo muli ku ssomero muyimba nnyimba ki? Nga tuyimba eza Kabaka ne tuyimba eza Chachi eziwulirira kulwa Chachi mpayo olwa Chachi otuyimbiremu olwa Chachi wasomera mu university y'Abafwaza ate ayo university ndi ku secondary kati nati ngambye ka experience yakula kati we olwa Chachi rumu kati Lima chi. Soka kati manyi byadda kati. Era kyasaba nakati. Ozingo gamba mukama wa muta. Mukama soka nkulembera mu lugendo I must see something like that. Era star jekera. Naye bye byaddala. Feeling yali etyango mu studio. Nalinga nina fear. Expectations zo zali chi. Like but we are expecting for the good, like twagala to inspiring abantu ab'enjawulo. Ng'ogenda mu church nga tuyinza ogenda mu church ne tuyimba omuntu n'avaayo n'akuwa omutwalo ogumanyi ngumanyi akuwa omutwalo n'ogaba pocket money awedde babagani mugenda wa dance ku mapesa wali osuubira ki? Dance nali nze simumanyi nasooka mulabako olwo era sanuma nnyo bwe yafa kubanga yalinga muntu mukkakkamu. Mwakola n'ennyimba mmeka? Ennyimba zaalinga 2. Kati olwasookera ddala wali bayita in my dream kuwafunira omukisa first time yogenda mu studio. Njagala kumanya bakuyisa batya muli nga pati yetuuse okulikodinga fiya bakuteeka kazindalo nosooka nokankanya noyimba obesi mukifo kya tena noyimba nomala noyimba soprano kati era nga nagambye nga Skylar era yayimba alto mulidi yaffe kati ffe tuyibazeeyi kati waliyo abaliyo eyo olwoddayo dyokola oluyimba oluloweka olwange nzekka last year 2019 January ojja ani akupushinga kiki lwaki ogamba kati nga ngende ndi ku Facebook I posted about my birthday twala tugende then my OB bamwita Dero Magic ansindikira message yaŋŋamba nti nina studio bamikaddoba nga kirabo bayaŋŋamba ebimu sibijjukira in details kuba yali akimanyi nnyimba ku ssomero nali nnyimba naŋŋamba you can come through tukole oluyimba neŋŋendayo gayaaza studio erinnya likyannemera okujjukira obeera bagiyita Dero Magic simanyi kati nga ntuukayo nga tukola oluyimba naye buli time netufunamu awo misunderstandings nensooka nembiwumulamu nenzira ku byange kubanga era still nali nsoma. Kiki oyita misunderstandings? Obutategeeragana ne music wo oba ne Dero?
Neddero. Yali yakwisa ku managinga. Yali yakwisa ku managinga. Yes, manager. Nga producer. Producer, studio ye. Oba studio ye, something like that. Kiki kye mutakanyako? Wali tamusasula? Yampitanga mukwano gwe. Nangamba ze saagala ssente, saagala ki? Jangu okole music. Jangu tukole music. Lwaki dropping offer bwetyo? Ebiseera ebisinga, they say cheap things are expensive. What happened? Like, ebintu ebyo si byangu, ebintu ebyobwerere kati tusikiriza nnyo mu bintu bya bwerere, njagala nnyo okwekolerera. Cause bwe weekolerera kati gwe owulira otya ng'olya ku ssente zo. Nziwooma. Nziwooma. Naye kati oli waaba azikuwa ng'ayogererako ebigambo owulira otya. Yakoleranga music nga kwayogerera ebigambo. Ati si kiŋŋambye. Ekyo kikyo. Yali akulangira. Yali tannangira. Biri byaffe babiri. Nene kati twogera. Mwogera. Twogera. Ne mwafalinga. Kyagaana. Kati ddero yali ku music ng'ateekako akapapula nga buli bwali ku ssomero. Ateekako kapapula. Omusajja oyo alimba nnyo. Obupapula teyabuleka ffe twabulekayo. Yajja nabwo. Yajja nabwo tomuwayiriza. Akapapula kaddero kwalingako bigambo ki? Ateeka akaliwo. Naye naawe kati omusajja akuwadde offer. Kiki ddala kyolaba awo ekizibu kuyimba oba kubakinga nnyimba? Kale kyensobola okugamba kiri kimu kyokka. Ennyimba tezaggwanga era n'olulimi lunateeka ku Facebook yaliddemu kyekyokka kyensobola okugamba. Ebisigadde byali tezaggwanga. Simanyi. Tewagendangayo kumaliriza. Osobola omala okweyisinga kati ekyo kyeŋŋamba mastering. Kati omwimbi alina okubeerawo awo weetaga silence mulina kubeera aba nga tewali kiriwo, no distraction, no everything. Kale gwe nga toyagala lwaki wali toyagala? Ate esobola obutaagala. Kati lwaki wagaana? Ezo zaali nsonga zaffe mukulu siniya B ezitasobola kuvaayo ssaawa zino. Olokoze ennyimba meka naye? Twakola oluyimba lumu baluyita Iyo, ndowooza ne ku YouTube lukyaliyo. Oluwulira omanya nali starter. Then ne kakava kaali kawunyinwa jaawo. That's all. Bw'ova ewaddero kyekyaddako? Eva ewaddero just nali promoting eyo gundi eyo Iyo audio yange yasooka. Cause nze ng'omuntu njagala nnyo okuyimba. It's part of me. I always had hopes until I will reach somewhere. Era ne wendi si wabi kati. So when I posting oluyimba I was going to wajiramu. Nangamba about Witpro Witpro gisanze otya? Sintunagira wambuzi. Amazina y'ebbanga ki? Ndowooza kati emyezi nga 9. Mugenda weza mwaka? Tewali buzibu. Okay. Kati Zagon ile story ki? Zagon yali alikkiriya. Yali azzeko wano nakulaba? Ajja. Ajja? Ne munyumyanga? Nawulira mu music omupya gw'okoze? Ani akuwandikira ennyimba? Nina writer wange waliwo selector AC oyo yawandiika olinoonya. Nange oluusi mpandiika waliwo olima nnawandiika wali tansaanoose. Then ninawo ne cousin draw nga mpandiikira abantu abamu bamanyi one night. Okay, kirungi. Wandyagadde abawandiisi ab'amaanyi okuwandikira oluyimba? Ngani? King Saha, Lyrical Tazi, Nisemri, banji. Okay. Boli za lyrics lolo ziri mu buzibu ki? Lyrics eza? Sina bazira mu buzibu mpozi nogozera mu buzibu. Mbadde mbuuza kumanyi goyinza okulumanya obuzibu. Tewali. Okay. Ebbanga lyomaze ne Witpro n'okusinziira emabega gyewali bijja bitambula, weerabawo enjawulo? Enjawulo y'amaanyi. Enjawulo y'amaanyi.
kiraga kijolaga sitegedde kiraga kijolaga olugendo luli lutya gyolaga ndaba gyendaga walungi kati walungi ndaba I have hopes of making it. All right. Ebigendererwa byo biki? First of all, mu music industry, yes, saagala nnyo okusooka focusinga ku sente. You have to first make a strategy, kola erinnya abantu bamanye Kerrywise ani, then okole sente. Okay. I want to first make that film. Okay. All right. Buzibu ki gwe bulamu industry eno bw'andigambe maybe buyinza okufuuka distraction gy'oli mu lugendo lwo? Distraction? Obuzibu bw'olamu industry ya Uganda, music industry ya Uganda bw'olowooza nti buyinza okufuuka distraction mu gijjaneyo? Ebizibu mu ebiri naye sirowooza nti it can be a distraction to me because I don't believe in giving up. Olabeko abayimbi abadde abakabi nga kati bakyali bakabi? There are reasons as to why. I think that there are different reasons. Different reasons? Yeah. Do you think they wish to give up? I don't think they do. Because times kutandika business. Yes. Notuuka ekiseera kino mpozi gero oyagala ku retiringa n'omulamu kitegeera naye nga tosobola kutandika kintu kyoyagala ate olwo basade nogamba nze kati mbikooye. According to you, what are the common mistakes abayimbi ze bakola? Gweze otandiyagadde kola ng'ozimanya nogamba common mistakes. Kale kyemmanyi ndowooza ninayo ng'emu abantu abayimbi beteeka nnyo ku pressure etagasa. Kati weesanga ng'ejja kukusuula. But when you give things time, like nokola nga weewa obudde, I think osobola okufuna kyoyagala. Bw'oba nga toli ku pressure bapanizi bagamba ate akalala okitegeera toli awo oli eri kitegeera biyinza okusuula. Olina okukolera ku peesi yo baweewaako omulungi. Okay, nice. Bw'otunuulira mu bayimbi bonna abaliwo ba female artists mimi kikwandagala okolayo naye akayimba bangi mpaayo babiri nandiagadde okukola ne Cindy Shiba Skyla abo bonna badandra kati omanyi njagala nnyo ne fresh talent because I'm also fresh. Alright. Yeah, that's why kati mbogerako. Yeah. Alright. We have the same goals, eh? Okay. Yeah. I would like to work with who else? Carol Casita, Lydia Jasmine, Spice Diana, a lot. Yeah. Single meeting Spice Diana leero luno kikyogenda mugamba. Spice Diana. Okusookera ddala nja kusooka mu appreciating like I like what she does. Yeah. Ebintu byakola mbyagala like anyimbira kale she's active. Yeah. Okay. Single meeting Bobby Wine right now kikyogenda mugamba. Bobby Wine we're meeting her right now. I will not go on the political side. Naye ng'omuntu nyinza omwebaza like kale jiba zaayimba ziri sensible tayinza kuddawo nayimba biyimba ngo biri awo enyimba zaayimba ebiseera ebisinga ziba ne impact. Okay. Yeah. Singa ofuna omukisa eddakiika 5 ne President Museveni kiki kyoyagala atereeze music industry ya Uganda? Nze ndowooza President Museveni yandyogeddemu like kaŋŋambe akasente mu bayimbi b'e Uganda. Yeah. Because we also need to be like these international artists. We need that strategy. Twetaaga okubaako somewhere. Like I want to get into, I don't even know. Naye nga akiteekemuko ku maanyi because it's something kuba you can be like parliament nga yeetaaga oluyimba malaria biki byonna it's all music. Yeah. Okay. Music wa mugaso. Engeri gy'ogeramu kiraga buli kimu gy'oli kirungi musically. Musically? Sinti buli kimu kirungi. Bizibu ki?
ebizibu byosanga ebisinga byonna bibeera financial ebisingira ddala. Olina management record label. Lwaki okaba finance ate? Do you need to sponsor your own record label? No. A record label is supposed to sponsor you. Lwaki oziwo obwasente? Buli omu ensawo esiyeemu n'obulala. Kitegeera. There's a reason as to why. Okay. Naye nga I'm confident with the record label. Okay. And management. Bizibu ki ebirala? Ebizibu ebirala. Lwawanza sinnabisanga. Abaana abamu basanga ebizibu ate kati producer we nakozesezza producer we eriwo noweri. Kitegeera. Abaana abawala. Mpulira bibyo. Abaana abawala. Ewulira sibimanyi bulungi ebiriwa nti baproducer mbo bakozesa abaana abawala. Nange mbiwulire mu nkuubo. Naye basajja abo balimba baleka abaana balayi balimba okitegeera TV wakakola ne baproducers bamuto basinga benkoze nabo bamuntebe bameka ndowooza nga babiri. Nani? The writer producer is Agami. Selector Agami S. Eyadduka dansolola gamutya. Okitegeera. Alina omugaala wuyo ma misinde. Adduka bwatya ma bagikolanga batya mu buto ma. Ani mulala? Waliwo omulala bamuyita Tikke. Ewakola ne Tikke oluyimba. Abaproducer bali bakusabyeko. Okunsaba ki? Sente. Basaba management. Ate okusaba sakumunya. Omwana abadde ki? Ogayi abawala bakaaba producer babakaabira ddala. Abo bali bakusabye. Kale nze ku bbanga lyenkoze nawe kubanga era sidde sirabanga kusakumunya we bamusaba. Wazinga bantya nga balina be basaba saakumunya. Nze tebansaba saakumunya. Okuva ku ddero kati wagendinga confidence osobola kukola ne producer anytime nga muli mweka babiri mu studio. Omwana ono yakula ate akola ne baproducer ne bubakiro balemu babiri bokka. Kati ddayo okole neddero nno wakiri project eno because that guy started you. By the way, that guy had put a lot for effort in you. Amanya oluzungu. Yes, so I am assuming he's crying for his little. Please go pay him his little. Which little? The one that he was offering you by then. By the way, talina kyayagala bambi omuwaayiriza omwana naye nga yampita n'okupita of recent tugende. Nakyayagala omusajja w'amaanyi akyayagala yampita tugende tukole project endala. Man. Naye kati lwakuba sinaafuna budde bulungi ate engeri gyendi buli kimu kiyita mu mitendera oba olina management. Ekimu kiyita mu mitendera kati aba talina kwogera nange wagamba ekintu. Naye osooka n'ekigamba mu management. Another one. Jero ade argument yabadde yani abadde Batsi Maswaga. Oba yadde Batsi Maswaga nga complaining anti tasobola kuba nti ye ya making a career wise. Batsi Maswaga. Kwa example. Tasobola kuba nti ye ya making a career wise. Career wise atuse time akubye tune. Abantu bajiwulidde. Management yeze which praise them sayini yeze. Kati Batsi Maswaga akukubira eyo gyatambulira okupushinga akasingo kali ka tune bagamba twagala Kerry Wise akukubira Kerry njagala tugende tuyimbe wano n'omugamba kubira manager that is obanga munyomya I think sicho
tekikola bwentyo Oba buli muntu alina engeri gy'omuhandula anti because buli kimu kiyita mu mitendera nyinza okusooka ne mugamba kati ogambye akireesa atya ayagala kumpita akuyisa ogenda oyimbe somewhere omuyimbireko nga ye yakumakinga anti wakati tewaliwo omulala eyamaking okugjako witpro kati lwati watagwanidde ero bikikati wonna ekisitole mandero sooka omuveeko muleske talina buzibu talina tabu ali kiriya obiwulyako mbona abayimbi bakyuka bakyuka naye nze mmanyi gyenva kitera kwerabira gyenva gyenvudde olinaye muntu yali akugana music ng'otandika yali angana music yalinga omukwano gwange bw'ate music biki abaana abakola biki naye kati nze amaanyi gange famire yange ate famire yange terina buzibu na music serious bakusupportingira from day on wange era bibaga okola music naye esente eyo yonna byonna ng'omanyi ojja obikola bakuwa olukusa naye tebakuwa finance. They are not going to invest in it. Until when? Until when? I'm not getting it. And basubira ku supporting at financially. Ngomaze kuba tune ngomaze kulaba ku TV. Oba ebyo bibyo. Ebyo byange kasita bakikkiriza tebakinaako buzibu nti oba omwana yatusa. Mbo baagala okole ki? Baagala nnyimbe. Nga se kuyimba baagala okole ki? Ne bye nasoma kuba bansomesa. Ebyo bakusomesa ebyo. Ebya catering and hotel management. Kile mulimu sente eyo mu hotel management. Jezili. Sisinzira ne ku department gy'okolamu. Naye mpulira mbuno ekibatu. Aba boss babana tekigaze bwekiti. Kitegedde. Basabiriza. Ba boss. Tewaliwo batasabiriza. Ina kuba wise nga Kerry wise. Alo. Kitegeera. Gwe. Tewaliwo batasabiriza to let us be sincere. Era abaana abawala abapesinze nnyo sexual harassment. Are you serious? Yeah. So you just have to be wise. Do you have related cases that you are familiar with? The harassment. Harassment. Ate kinaakuntuukako naye wekintuukako nze mbalula. Kikyoyita okubalula gaye mukuba ebikonde oba azikuba naye ebigambo byange bikusigalamu. Oli mulogo. Nkuddamu nga bwe nnina okuddamu sikuvuma naye nkuddamu nga bwe kisaanidde. Omuntu era yasoma. Tugambe I have harassed you. Zira. You harass me ndabe. Kikyoyita harassment by the way. Katugeze waliwo omukwano gwange yali annyumiza yagenda osaba omulimu ko twalisoma ffenna nga gusaba ku mistiyo. Kakati bosi ng'amugamba nti nze emirimu ngaba naye tusooke tulabe wano. Kati ebintu agree? Or you. Now if you agree, is that harassment? It's not okay. Omuntu yasoma alina ebipapula bye lwaki oba omusoosa mu kisenge. Alinda kuddamu ekigambo naye kinzire bayinza obutantegeera ne bagamba senior biti kikye so kyekiriwo Kerry wise. Kati just I'm working on some projects. Okay. Kyekiriwo. Okay. And we are trying to promote and promote that my team is promoting. Okay. Olinonya. Yeah. Olinonya. We're in a video, right? Okay. Olina enyimba endala meka? Eziri mu pipeline. Endala ziringa mukaaga. In a period of 9 months. In a period of that period of 9 months Mazene withdraw. Nga we nagambye ensobi abayimbi gye bakola kweteeka ku pressure. Okola kino, okola kiri, okola kino kitegeera. Nga tobiwadde plan. Okay. Then ozaako ki?
Acho yingira mu fumbiro. Nveyo ninde bantu. Ninde bafumba bijje. Birindi. Okay. Tufumba. So timu yo oba management yo bali kodebo yo. Erina erinya? Bajita bati. Origin Inc. Origin Inc. Mulimu abayibiro meka. Zali mupanna. Gwali mupanna. Musubira okwongera mabayimbi abalala. Ekyo kibuzo kya manager. Mbadde manyi gwe muyimbi alimu gwasalawo. Ate nze nsalawo nange bansalirawo. Nawe bakusalirawo. Okay. Kirungi nnyo. So abasigadde bonna basajja? Abali mu team. N'abakazi mulimu. Mulimu n'abakazi. It is a team of how many people? Team yaffe. Si abantu bangi. Sibuuza WhatsApp team. Management yo yekola record label. Yembadde mbuuza. Mulimu abakazi. Ng'ogyeko gwe? Muli gwe mukazi ali muweka. Basigadde basajja. Ekolebwa abantu bameka? Ekola abantu nga 5. Balinga 5. Nga nawe kwoli? Nze ndi wa 6. Oli wa 6. Mwabo buli omu asharinga element ki? Gwe oli artist? Mulaba ba producer. Ba producer bali babiri. Ba producer alinga 3. Okay. Okikwala otya okubeera nga gwe mukyala yekka mu bamu abo abasajja bonna? Nkikolanga? Ye nnyabo. Sikinaamu buzibu kubanga nkuze ne baganda bange abalenzi. I understand. Yeah. I understand. So, you're okay with 4 men in the same company? It's okay. All right. Nice. Ani bawo kwaba bana? Tekuli bawo wange. Hey. Pyandagawa. Lwaki oli mugumu nnyo okubeeramu abo abasajja bonna? It sounds like so strange. It's work. Buli mulimu. Hey. Lwaki ondabikira nga yeesiryasinga ensonga gy'obuzaabuza? Nedda si buzaabuza. Ati gwe yeesiryasinga. Nze mbuuza kibuuzo kyange okiddemu. Nkizeewo. How old are you? I'm 20. 20 what? 20. 20 what? 20 days? 20 days. One more time, how old are you? 20. 20. Birthday yebeerayo ddi? Date? January 2018. Mbyogedde bubi January 18, 2000. Otiddemu. Buuza ekirala. Nze saagadde nkulimbe mukoloyiga nnyo birthday zaffe saagala atoddemu okumbuuza endala ate nga nkugamba nti ndi 80 kati nkubuulira amazima. Okimanyi bazadde bo bagenda laba interview eyo? Bagiraba kyoba njogera amazima. Bajja kwewuunya nno ng'olimbye. Bakaba ekyo muyimu kuyimba mwagenda kulimba bantu. Kati boyfriend otawulira bubenga oli mu music koza abasajja tebaagala bintu ebyo naye nsaaga mukazi wange ayimbe. Kyobola nkyali single. Mbuuziza boyfriend wo. Tawulira bubi. Ate kyobola ndi single kubanga babeerawo. Tebasalawo. Saagala byokola ate nze njagala kyenkola kati kwegamba. Osoundinga nga alumiddwako nebbanga eriwera kyali kikuse okukola si boyfriend nga temukwatagana ku kyoyagala? Era muyinaako naye ngera tabyagala. Naye ate kyatwawula nsonga ndala. Yali ki? Eyo yamunda. Naye mwayawukana ogyogera kuba mwayawukana? Oba okyakukuta naye? Si kukuta naye yamunda. Olina boyfriend omupya? Olina. Osobola okuddayo omukadde? Nga noonyayo ki g'otambula odda amabega otambuza kabaliga. Onagera ddi maaso ng'otambula owekuba kyo. Edda mabega kiri wankobogo.
abakazi abasinga bayogera nti nno sirina boyfriend initially abategeeza nti nno omuntu yenna ali very welcome. Kyotegeeza? Sikyentegeeza ndi bwe ndi single naye application nziraba naye siziddamu kubanga I'm still focused somewhere. Nina byennoonya, nina ng'omuntu byenjagala. Ndaba ng'ebintu ebimu siswa bitwala nga priority ya spina. Okay. Thank you so much. Kiki wagomba ku Spice Diana? Spice Diana. Ng'omuyimbi? Consistency. Alright. Okay. And have versatility. Olaba amawulire? Olaba amawulire? Tabloid news. Nga gabeera ku kati kalakata saako ne live wire amawulire bwe gatyo. Ogalaba? Tegaba kwezo TV zokka oluusi ne ku radio gabayo. Ogalaba ogafollowinga bulungi. Brown sugar mumanyi? Brown sugar mumanyi. Mukyala wa Sipapa. Mabega abadde akaba mu Sipapa mukuba. Kemisero mumanyi? Mukyala wa Sipapa. Mukyala wa Aruna. Aruna Mubiru. Naye yavayo nga gamba Haruna mukuba. Producer Andrew mumanyi? Oyo mumanyi. Omumanyi nnyo Asi nnyo. Naye ng'omutegeera. Yakola gulire ekyemabega awo. Lumbo baya asinga okukola biki, asinga okulaba sumbuusa oba biki. Anna. Andurenga alabye. Naye ze simujajinga kuba saaliyo. Mwimbi munnange kati abantu buli omu asobola okujajinga naye kumaca basobola okukera kumaca ne baŋŋamba mbu Kerry akola kino. Naye nga si kikola. Olw'okuba oli ayagala oba oluusi akola amawulire nze kati sibimanyi nnyo. Buli omu ayogera kyawulidde kati naawe wakiwulira buwulizi kikulima wakiraba. Ate mbadde njakubuuza mbadde sinamale nakiraba ku TV. Anti abantu baaliwo in person okumulumiriza. Ekyo kyanjawulo naye nakiraba ku TV era nakirekaawo. Era mbeera nemanyi nga mugamba ebintu by'abasina bitegeera bulungi. Naye muli awulira ki bw'olaba scenarios bwe zityo nga ziri ku bayimbi maybe bewandirabye ng'abakusingako nga steps ze baliko wandyagadde ozituukako oba olowooza ki nga gw'omuyimbi ajja nga bali mu ezo scenarios domestic violence, harassment, sexual abuse? Kuba kusalawo ensiri we ziba zikuluma omanya nti olina okugula akatimba. Mpulira Kati buli kimu kiba ne solution and it's about you to decide. Ng'osalawo obulamu buba bubwo. If you're not below 18 osalawo. Kati buli kimu oba weesalirawo. Kati waba ayagala bamukube, I don't know, they have their issues. Olina record label yakusayininga. Era oli proud nayo. Oli proud? How proud? Kubanga sikikweka singa kati wewambuuzizza nandi kugambye nze sirina management record label sirina kitege, but I'm proud enough to even mention their name. Do you get exactly what they promised? What they promised? Yes. Record label besa ningo mimbi omusuubiza tugenda kolera kino kusinziira ku kino nawe nokola kino okuyimba. Bakuwa bye bakusuubiza? Babimpa naye babimpa kana ye kali kalazero ati kati go badde otambula. Would you do anything to protect your record label? I would. Would you do anything okusigaza record label? Yeah. Would you sacrifice anything okusigalanga olina promotion? Okay. Does that mean if your boss wants sumbusa, you can go down and then remain with the promotion? Ante kisinziira. And it's about your mindset. Kati nze ng'omuntu sikiriza nnyo mu ebyo ebintu. Ebyokuddaawo bw'oba kyekimpisaawo. There are always options. Okay.
bamuyita Kerry Wise. Ebibuuzo bwati bwabiddamu mpolampola ensonga nga mugenda mu maaso okuzimanya. Of course tuli wano ku Witpo erisangibwa wano Nkumba opposite church y'Enkumba. Abamanyi bwoba ova ku Nkumba stage ng'ova Kampala ng'oyisa mu bitaala bya Nkumba stage church eri awo opposite church studio weri. Bwoba ova Ntebe bw'otuuka Kabana restaurant baje Kabana. Ogamba restaurant or S&S? Kabana. Kabana restaurant nga ogenda tuka ku church. Awo yenye studio weri. Osoba kubirako enamba tujagiteeka ku screen yaffe oba osobola okunoonya Kerry Wise ku Facebook siro kwesa? Kerry Wise Facebook, Instagram, YouTube. Okay, bw'ofuna omukisa ogujja ku interview buli muntu abanga n'ekigendero oba ekirowoozo ky'obeera olowooza kyewandigambye abantu abakulaba. Nga tonnaba kugamba abantu kyoyagala bagamba. Lwaki muli obadde oyagala interview? Impa exposure. Okay. Yeah. Alright. Abantu bamanya. Okay. They get to know the new talent. Alright. They get to know what I'm bringing out. Alright. Chenyedo bawa. Yeah. Okay. Nice. Chicho gamba abalaba Sakata Vibes bonneyo. Abalaba Kerry Wise right now. Abalaba Sakata Vibes. They just in bad devising. If you're doing something, yes, you don't have to give out, okay, to give ears to what people are saying. Yes. We not call a cheap. Gala stick to what you want. Yes. Saba bulamu bwokka naye kola kyoyagala koza obulamu bwo. Okay. Yeah. Male artist gwandiyagala okola yona yakayimba. Waikibenda. Lwaki Waikibenda? Waikibenda. Banji. Soke ku Waikibenda lwaki? Anyimbira. Rwando muli lwaki golonze. Akuyimbira bulungi. Anyimbira bulungi. Wali kusiima. Ate omulala. Fefe Busi. Lwaki Fefe Busi? Fefe Busi. Kubanga David Ozira naye solo featuring n'erirye. Arapinga ali n'ensula we byaye. Okay. YouTube channel iki? Kerry Wise. Okay. Video mpya jeri. Alright. Nice. Bwetwe wetuli naye wano tulinawo ne producer we amukolera music we ali part of no record label ya signinga era naye tugenda batogerako naye katontono mpolampola awo abeera wano ng'anyiga mapeesa yalina tabu era yakola ennyimba za Kerry Wise nga mubadde mujja mulaba ensonga wano ku Sakata Vibes amannya geyenze mumanye nga Agami S naye akyusa amannyo musajja ono tatereera ekisooka yaddukalaga ekyokubiri atyalaga ekyokusatu akyusa amannya ekyokusatu atya ennyimba ze atya okwewulirako Cheziro andikiri atatu Olive nyo wadduka Entebbe ku airport obibaje nawe tuba tunyonya greener pastures obitege bigenda bita mpolampola mbuzeeko nga ndi eyo mpolampola nga ndi Nyamadala akuleko oli mweru nga akampale gundi kati wonna wadduka okitegeera mwana embeera ye Uganda ate lockdown kyatukoze namwe lockdown mugirabe aya katoloza abayimbi sente bakyalina government yagenda leeta amateeka amapya wagategedeko mwana sinabagategeera naye kyemanyi omanyi government tesooka kutwebuuzaako baleeta buleesi mateeka gaabwe ne baimplementi nga tebeebuuza kuba stakeholders so generally era kyemanyi gagenda tunyiga bwe gaba nga gyegali ya kyemanyi okyali Agami yes of course kati Agami lyerinnya lyange eryewaka it's my surname kano akajirako ka S ndoza Justin ali awo mu secondary ngamba S eyo nnungi because generally wombuuza kye meaning kulimba kubi I have no meaning for it but it's just S ate kati kakwatayo so nembigatta nengamba nti Agami yes exactly alright yeah lwaki okyuzinga kola production because dali manyo genda kuba dancehall music wa Uganda kyenasokolaba ali sort of expensive so natula nengamba sisobola kuva mu music because I have the passion for the music nengamba how can I remain in the music industry even though I'm in the background yes engeri gye nali manyemanyemu ko ku production
nengamba kanzire mu production mu mastering ndabe kikyenzirako nengendako ewa tamanyi wani omumanyi producer wani mumanyi ndyao exactly nampa ku homework awo nejigayo bwenjize nezija wano mu batike bani bandiko Jim Styles nejigayo nange bwenkola homework wange so eventually I reached a certain point nga solo producing I think I can do something. But initially I was doing writing era ewawani emachindi yompandika actually I'm a songwriter but production namuyingiramu kusigalanga mu music industry mwendi nesoka nengamba ekyokuyimba kanchiteka ku hold naye saddukaraga nga abasinga bamugamba kubanze nze music nebo ngamba kati nyimba osegeera nakwata mu kwasi break nga ndaba chintwala speed atenga abamanyi tubeera ne personal life no kwasaganyira okukwasaganya neno atenga abamanyi music demanding kinene atenga kweyo time tekyaliwo ngaba kansoke nkwate mu break but producer chibo tunulira baku inspiring abaga Uganda oba Uganda basically from Nesim Andre Bawa wani yali ku number 1 kubanga chaliyo wa Uganda kati wabweru we Uganda nsokera ku msajja gwe bayita Russian ali Russian Jamaica akuba era inyimba chamanyi eza questions damako ezimu yazikola ya Russian walio communicate naye no not really but atomulala oboyo gozi yakumalira byo no not really kubanga okubera producer ndo kuba sort of like a musician no kuba versatile kuba kati waliwo omuntu wayinza okujanga yagala kintu nga kinga kitambula bulala no chiya so basically waliwo naba Nigeria Mastercraft KLP akubira Bana Boy but kubali abakadde fena mwana twagala Dre bakitegeera ndo mwana wa maji yakuba hip hop natukwata bona basobola okuba style zonna naye buli mwana wasobola okukola definitely omejalenga muki dancehall gwe solo gamba tutwale muka kati katolaba nze nkubanya dancehall ne wano kati bwe nkubira kuba kati wano nkuba you know me know so them wife know we there cha so fit the girl them way up bubbling whining day so them wife know we there anytime that we are there Uganda carry your body anyway DJ senior beep on the thing they cha so them wife know that we are bad so basically just the measuring a more dancehall but sagajo the styles in the lands kuba zouk ne band mukuba nenga ngabo chogede buli omwe abako ne cha negati zili tuzikola nti clientele yo ekibanja obo ino chikola so definitely obo ino chibastari. Thank you so much. Ani Kelly Wise jangora nzana lise chisubira tindi munali ntwala nzana lise chisubira Funarimbera kuchido banange muzo kusete chibe chidoto ubana bayona wane oma siko bisoko byange sonsaka yanewomerera eringa menvu lava nanchuka yamba kumutwe sababina nakati wendi muloboza I can't stop myself. Ezo lyrics zanizo basically go wandika ezo lyrics yeah man ezono ngate yaliwo osinzira ku kyogamba nti kati ko wandika lyrics nga za mukazi nga goli musajja kati bisale bisega writer yeteka mu ngato z'omuyimbi bwagenda okuwandikira kuba feda styles ze tuyimba za njawulo so oyinosoka n'owuliriza omuyimbi byabadde ayimba like before you did anything for them n'owuliriza style gyayimbiramu n'omanya ati kati either onayimba bandi oba ayimba dancehall oba ayimba soft dancehall or whatever it is n'owandika accordingly then omuweereza demo bwakikubamu stampu nga mulaba kyekiddako. Yes. Kelly Wise omusanze otya? Kelly Wise is a good artist but number one ze kyanasooka omusimako
chamanyi buli producer asobola okwonjolera mwangu okukola naye waliwo omuyimbi akuwa headache abayimbi munasonyiwa naye waliwo omuyimbi akuwa headache notuka ekiseera nga nebyo producing olaba mwana nga ne sente owulire oyagala ozimuddize but she's easy to work with, she's easy to communicate with, ate yakwata mangu omuwadikira oluyimba katugeze oluwandise ku macha olweggula muyinza okuba nga mufunye some progress so she's easy to work with. Abantu bagamba abaproducer mulina ekibatu kinene nnyo mugenda mu kyaki esala n'ekaaba musaba okuva ku macha paka takusikiriza. Ngenda kwogera ebintu bibiri ekisooka si ffenna ekyokubiri naffe tuli bantu osegeera ate sagala nyo mukiteeke nyo ku basajja olaba abakazi bano bajja mu studio nemufuna entegeregana ndala nnyo olaba kamera eyo mbi nnyo abantu bagiyimiriramu bati bakyuka n'ayogera ebintu nga biri contrary birala nnyo osegeera kyokka nga wali mwayogera birala kati let me relate on let's say Andre sigamba nti oba yakikola oba teyakikola got to be right but nze nyina belief nti abo bawala abali bagamba sibajja yakola ki bateka okuba nga bayogerako naye ne bafuna some sort of agreement ebintu bwe byasoba ne balaba nga Andre munene nnyo basobola okufuna pitch bwe bonoona but anyway sagala nnyo kuyingira nnyo eyo kyengenda okugamba we are not the same. All right, nice. Future yeriki nga gwe producer we composer we for her or for me? For the artist, because I'm part of management. As management, industry of very competitive. However much it's expensive. Yes. We are trying to twagala tutuke ku level nga tusobola competing. Thank you. Twagala tutuke ku level nga playlist ya DJ bwaba akuba at least tasobola ku missinga carry. Kati future je tumwagaliza one ku boosting ku promotion abenga kali nga tusobola competinga. I think that's the word I can use kuba chi covering abingi. Yes. So competition twagala tujiyingire. Okay. Ate tusigale nga mwetu kuba okujiyingira kyangu okumaintaininga kizibu okitegeera so twagala tujiyingire to maintaininge that is nice audio, nice videos, promotion, interview nga zino nebigenderako omanyi omuyimbi ebimuzimba bingi abantu balowooza just promotion naye bingi so basically chichi bwa bugamba kyo sebabo wabagezi oba abantu babagala okujja bakolera ennyimba wano basically kanjogere kati mu lulimi lwentegeera yo wagwa my people I hope everything Chris mini amawana niyo magami yes mide tubayita wano enkumba Entebbe. The studio is called With Pro Records. We have a page on Facebook everywhere. Type in With Pro Records bobo onyonya Kerry. It's Kerry Ways everywhere. Instagram, YouTube, buliwamu Kerry Ways. So basically muje tukole audio omulungi. Ne wowe yagala producer kitumuleta. Just muje tukole. Alright. Akasembayo abayimbi bano kati mwasaininga Kerry. Yes. Abayimbi bano baba taken the female artists. Yes. Baba taken baba distracted with love. Whatever inajana. No, I think however much this is a business, we're not creating some sort of friendship. Omuntu bobera ngo ina some sort of friendship, professional friendship. Ngamina omanyi abantu bagetting so serious mo business. Nebida bintu baliwo kyebayita friendship. Omuntu obango badde okwatagana naye. Waliwo ebintu ebitasobola kumujja ku mulamwa. Initially record label twali tuyina abayimbi bana. Naye nga bomanyi abamu bamukubira ku busimu ne bamugamba mwana twawulidde akayimbako ng'alowooza yayiseewo ne birabeera nti music is a process. But nga tuzeeyo ku kibuuzo omuyimbi olina okubondinga naye. Chovola Jeff aludde ne Shiba ebbanga eryo lyonna Chovola Spice aludde ne Roger. They have some sort of bond besides music. Nti ne bwe bayomba
bafuna time ne baga ne mwana byo wakoze sibyagala noli naye namuga kale kitegeera so however much it's business me no funa ngeri mu bonding. I understand. All right, thank you so much. Tusobola kusuka wao apozi okuba kwasa Kerrywise abeko obugambo babagamba naye obusembe babasibula bakono babagenda kulaba interview eno obagamba ki? Yeah, era nja kukiddamu, they have to focus. Yes. Be confident in what they're doing. Yes. Nekirala. Bajja batuwagire with Pepper Records. All right. Label yake. Okay. Yeah, so baba so they can come through because twasoma n'abaana bangi abali talented. Yet naye kyebana kuvaayo. Okay. But they can come. Okay. Yeah. All right. Nice. Thank you so much. Abanonya Kerrywise everywhere. Yeah, abamunonya jukira lisingo, abamunonya Kerrywise. Obadogambe. Atenga ina n'oluyimba baluyita olinonya. Brand new video. Abalinonya acho oluyimba. Facebook Kerrywise, Instagram Kerrywise everywhere. Okay. Jawo tumire omuntu omuyeka ali special yoli. Ali special jet. Tumira mama wange ali Kauku, mama wange ali South Africa. Bali. Kale oyo mu mama. Tumira yo mulalo omu. One more. Bambi mutumire. Tumira manager wange akoze omulimu gw'amaanyi. Nice. Bade so Tumira nezago. Nezago. Ato mulala. Nezaza. Next. Onchatumira. Bambi tumira ne Vico Rhymes. Okay. Yeah. All right. No problem. Big up yourself, Bats Maswaga. We bale nyemi nimujjo kola bale nyo pushing talents zente we bale nyo bale dala. Genda maso no mulimu ogo, genda maso no one love cha kabinyo. Bayinza butasimba kati oboyinza butafuna mukati. Naye embeera yo jeri. Thank you so much. Mwebale nyo bale dala kulaba Sakata Vibes. Sharing link eyo, subscribinga. Manyiga Mgongo yabera ku kamera okuwa live and directing.